Yes, right. Twolekede chatulese nate. Kati mu kutandika talise ne ggaali yino wano. Kati no yajja ne parkinga wano. Motoka mbisi. Kati waliwo yafulumamu n'engeri y'ebimuli. Ke kannakyala kaakano. Kakyala kabalagavu. Kawanvu nga bw'omanya Abamerika. American height. Kati yasembera najja n'abaako ne waggula. Wabula ayina ebimuli. Nenga mu nkula yaabyo kyeka ndowooza bye ebimuli bye bateeka ku malaalo. Kati okwetegereza yali azze mu graveyard oba bitwandiise ebijja ewaffe manyi ffe tetwagala kulima bijja. Kati yajja mu bijja ne kasooka bambi ne katunulwa ninga kalabika kanakuwavu kalinako omuntu kali kazze okukyalira eno mu bijja. Yasooka n'abikwata mu ngalo bwatyo n'asitama wansi n'asooka kwata ku tabuleti nga kuliko erinnya Catherine bambi ng'alabika ye nnyina. Yafa mu 2003 n'asituka kugamba abadde azze kulambula maama we bambi. Kati nno ffe abaddugavu tetwagalya ddala kulima bijja na kulambula abantu abatusookayo bambi kubanga ffe batubuzaabuza mbu nno sitaani naye ng'okulima ebijja n'okukyalira ku batusookayo bannange si kikyamu wadde nno n'akatono kubanga babazungu omulaba mutufu nga ne bw'asoowagamu ne munne nga bagamba Jana Creamer ye muzannyi asoose mu kasinema aka. Kati nno nga Randy Wine ne tujja kubanga tumwekkanya mu kasinema ate akakawungezi kolunaku olwaliro wabula nga Shauni Saipos naye nga tujja kuba tumwekkanya mu kasinema akatandise wabula nga ne Anne Hawthorne mu kasinema mwali nnyo yakuulekeza akayimba n'akutereka akayimba akasufu kamala nga ka mwana muwala ono yennyini ayitibwa Jana Creamer mukyala mu Amerika wabula nga muyimbi munnakinku yatuzanyira bu sinema nkuyanja omuli One Tree Hill, Prom Night, Love at First Back kugeseko ne bu sinema bulala nkuyanja. Kati nazze ne mukana kasinema akayitibwa Heart of the Country kasinema ka love story tugenda mu maaso n'okukekkanya ng'olinanga VJ Cruise Uganda. Kati nno mu kutuuka bwe yava nate mu malaalo okukyalira ku nnyina yatuukira wa kitaawe bambi. Kitaawe agenda okuggulawo bambi nga ku muwala we kwalaba basooka ne bageesimba. Taata n'asembera yasembera bambi nekkanya muwala we anti taata munnange ogamba otya anti jangu. Yasooka namuwa akafumitu kirabika ndowooza abadde aludde okujja ate okulambulako ab'ewaka. Anti munnange jangu munda kubanga wano wabweru bannange wannyogoga okukamala. Kati nno baayitawo bwati ne bayingira munda taata ng'amukulembedde naye nga taata munakuwavu muzibu kyabajja azzeewo oluggi. I was out in the barn when you called, otherwise I'd have cleaned this place up. Anti nabadde ndi wansi mu kiyumba wakubidde essimu. Naye nandibadde nkirininga artist ennyumba. Mune ennyumba eri perfect. No, it's not. Teri perfect twala eri. But it's home. Naye ate munne wa teri perfect. Ge maka. Screen TV. Anti munnange naguleko ne ka screen TV. It's only one of those. Kagama kwendabira emmotoka ez'empaka. Mwenye taata oza abika ayagala nnyo emmotoka z'empaka. Things pretty much the way you left it. Namugamba buli kimu kugamba kiri kugamba kukiringa bwe wakireka kumpi. Kyabajja alongoose ku kifaananyi kya mukyala we yinga ye maama wa nnakyala ono gwava okulambula eri wansi mu malaalo oba mu graveyard. Let's go see your room. Jangu tugenda olaba eruumu yo. Kati kyava amuyisaawo amutwale babi mu ruumu ye. Manyi bano abazungu ne bw'ova ewaka ruumu yo ssebe esigalawo naye ene waffe kasita ogenda okufumbirwa ruumu bagiteekamu bagifuula sitoowa. Kati kanakyala kajja okutuuka mu ruumu yaako ssebo ng'ekyali nga bwe kaagireka ne kaawulira essanyu. I didn't know how you'd feel about me coming here. Ati mune taata simanyi kyogenda okunooleza kubanga nzize wano. Ojja kusigala ng'oli ka baby gaalo kange tofaayo. Ate wano weewakaawo enjala ekuluma nti anti njala tennuma. Anti nange era mbadde sirina kyakuliisa mbadde sirina bakufumba. Kale bw'olina kye weetaaga kugamba mpita.
kino kanakyala kasigala wano ne kaswaka ekkanya ruumu yaako nga buli kimu kyonna bambi nga bwe kakireka ng'era bwe kiri ekifaananyi kya nnyoko waako bambi kuba ekiri wano kati kasooka kajjukiramuko obulamu nate obw'emabega obuyiseekokko akaseera kati kasooka ne kajjukira ebiseera bye kayiseemu nti najja mu New York okuba omuyimbi. But I ended up falling in love. Ni ate nakomekerera ngudde mu mukwano. Miss Luke. Era oyo ye bba wange ayitibwa Luke. Husband. Era ye bba wange. Kugamba ndowooza kagenda mu New York nkagenda kuyimba naye kafuunikira bambi kagudde mu mukwano. Kakino olunaku lumu baali wano. Kugamba bba wako ndowooza nga si musanyufu alina ebintu ebimuteganya ne kamubuuza kiki tanti wali bintu bya mirimu. Kagenda maaso n'okubijjukira kakazi kattu. Securities and Exchange Commission kakati ate okuddako wano ate tuwawulira ate Lodi ali mu kkomera nga baga nti ab'obuyinza bagenda maaso n'okunoonyereza ku misango eja mutabani w'omugagga waliwo kampuni eyitibwa Manhattan Real Estate mugu Karodi kugamba ono Luke gy'ava owannakyala naye mbu bamuvunaana emisango oba ejja okukukusa ssente egy'okupalapalanya ssente mu kampuni emu so kati baali bo tebamukwata alina okuba nga atwalibwa mu kkomera avunaanibwa emisango kugamba ndowooza egy'okubulankanya ssente mu kampuni. Ono yamugamba ye muganda we nti munnange bajja bagenda kuba nga bakutwala olw'emisango munnange emisango giwazza naye bw'atunula bambi alabya ddala oba talina kyamanyi. Mr. Carradine was charged with 7 counts of securities fraud and conspiracy to defraud. And kugamba Lodi ono Luke Carradine avunaanyizibwa emisango gy'okupalapalanya ssente ku accounts ez'enjawulo kumpi eziwulira ddala 7 kati nno baamutwala bo tebamukima nakyala agenda okutuuka awaka nga Lodi bamutaddeko empingu bo tebamwolekeza naye kanakyala kawulire ennaku kubanga bawaako tekamugamba nko ku bintu bwe biti era kabadde kakimanyi nti bawaako muntu mulungi talina wadde obuzibu naye kati bamusiba batya olw'okukumpanya ssente z'abantu era kati akawunti zonna bazifrizinze. Kagamba nti bane sina ssente zonna sina wadde ekikumi kati mbeera ku street nga ntangatanga. Kali kamukyalidde mu kkomera nga kamugamba ono yamugamba genda ewaka nti ate ewaka wa genda mu Carolina genda mu Carolina mutuufu tosobola kubeera ku street ng'otangatanga buli kaseera ositegeera genda ewaka osooka oyiye bw'oba nga tosobola kukyekolera wakiri kikolere nze oba kisikidde mukwano kamugamba munnange nkuyagala nakagamba munnange nkimanyi onjagala niigendako ewaka ebintu byasobye kati nno byebigere bino kwe kalaba bambi nga kazze ewaka kubanga ewaka byatabuse omwami bamusibye lwakukumpanya ssente wabula tetumanyi oba akimanyiiko batakimanyiiko bambi kali kwe kuddukirako ewaka abaana ebiseera ebisinga ssebo bamala amaka gaabwe gamala kucyankana ne bayoka baddako ewaka tebaagala kudda waabwe. Livy and I always said he was the son you never had. Kati baba bali wano batambula mu ne taata kati bajja wano ku mbalaasi bagiyita silver. Baabo kanakyala katunula You're not going to ask me why I'm back. Togenda kumbuuza lwaki nakomyewo. We don't have to talk about anything. Ever. Tetulina kye tuyinza kwogerako nga kugamba gwe nga tuyagala tukyogereko. Sliver without lady or you without mom. Naye kati nze simanyi ani gwakukwatibwa nnaku eyo embalasi nga terina maama waayo oba gwe nga toyina maama. I stopped. Good. Wayiseko ye wa maama kweri ku malaalo nti ye nayiseeyokko. Ekyo kirungi. If your high school years brushing that horse. Okimanyi nti omaliza kumpi high school yo nga oli mu kusanirira mbalaasi eyo.
How long has it been? Mpozi bo jali emyaka emeka mpozi? I can't remember. Hena. Myaka ena. Well, Bannaaye. 4 years. Myaka ena Tata nno bambi ali wano obali ali nguba inamuke obengeri y'obulwadde bambi teyeeyagala kati baba ali wano waliwo yajja naga nti ono sister wo naye kayazze ayitibwa Olivia anti taata kiki ogamba otya taata Listen, I just wanted to bring you this casserole. anti mbadde nnaku byenkuletedde wano ebyokulya This time. naye ku luno guno omulundi taata bino ebyokulya birye Well, look who's here. bani ani eri wano Yeah. Faith gwali wano anti bannange Olivia ogambye otya anti muganda wandeetedde ebyokulya You need to eat it. anti olina okubirya taata Vegetables. I never eat them in a casserole. nze bino byandeetedde wama n'okubirya nze sibirya naye yabinkaka buli kaseera We can catch up. No, I've got a women's meeting at the church in Hardy. taata sigenda kuyingira ngenda ku chachi ne bakyala bannange Then why don't we come over later? okay kale tujja kuyitirayo kewo edda kiri kitya anti tekirina buzibu kati yajja n'agwa mu muganda we How good to mu kafuba It's good to see you too. yamukama munaye kirungi okuddamu okulaba naawe kirungi nate okuddamu okulaba kugamba sisita wange Don't look at me like that. tontunuulira bwotyo oli sisita wo ate tugenda kugendayo ndowooza ono ne sisita we ndowooza tebakolagana kuba tata mugambye tontunuulira bwotyo kuba oli sisita wo ate tujja kugendayo kati bwe batyo bessa mu ddene She hates me. okimanyi nti sisita wange oyo tanjagala She does not. asigama nti takwagala She put hair remover in my shampoo. naye ati kugamba nga tulina emyaka 14 yakwata ka hair remover n'akateeka mu shampoo wange kiki ekyatuleetera obuzibu Always defend her. gwe buli kaseera obeera ku sayidi ye What do you think I say to her about you? simanyi olowooza nti buli kaseera mbeera ku sayidi ye olowooza mbireyo ku lwani ku lulwo Be that yellow flag at the racetrack. kubanga taata ye abeerawo mu makkati kati talina kusala musango gw'oli oba ono alina kukola kituufu Make a pit stop. nga bw'olaba emmotoka z'empaka emmotoka eyayireebera ku mmotoka z'empaka eyo You can't with the car racing analogy. naye gwe tolina kyoyinza kugerezaako nga si mmotoka za mpaka nti anti sinnakifuna Now listen, this is the first time I've had both my girls under the... kati njagala owulirize munnange guno gwe mulundi kumpi ogusookedde ddala okubeera ne bawala bange kuga mu kitundu kye kimu saagala weeyise bubi owulidde anti kale awo nsanyusizza kati baali balina okugenda kugamba ewa sisita w'omukulu oyo Olivia ye mukyala muzadde kati kano kajja ne kakuba jjajja waako ekyasi ku kugulu ono ye bba Olivia ati bannange ogamba otya Faith ati banne nga kirungi okudda anti Olivia taatawo ne sisita wo baaba no bazze ati baŋŋambe wakomyewo munnange mutuufu kirungi okuddamu okulaba And is this baby Maddie? bannange baby Maddie Pretty, can I hold it? baby Maddie banne gusooka omumpeemu n'amumuwa naye nga amumuwadde naye omwana ono gwolaba yeeyonoonedde kyokka ono abeera n'abamukyusa pampa kyokka amuwadde ono amuwadde mulamu we ambuuza kikyo kyayimbira mu bandi nkyalimu ate gweokyayimba taati nange biri bwe bityo You want to come on in? I'll get you a drink or something? You sure it's a good time? It's always like this. kati little bit of a problem. akanda nno kakwonoonedde naye ng'alimba omwana ono abadde n'abamukyusa pampa abadde yayonoonyedde naye nga bamanyi abasajja nga teyagala mukyusa naye bannange omwana betunoona Well, at least as often as they're oil in you. jajja taata yajja Dinner. olwo yasigala atunudde kati anti Faith kyava ajja eri bawala be bano bawala ba Olivia nga batandika okuzannya amiina ataala Really sorry about your sweater. anti muneyo n'osonyiwa ku sweta ye omwana yagyono tekirina buzibu oli mwana muto Gosh. How do you do all this? kiri biniku kino ekikola otya anti muneyo kuzaala And you're so thin. 3 kids. okimanyi nti mutuufu okoze n'okukogga Kids every day. osadde abaana kati basatu wenna bannange okoze n'okukogga wenna oweddewo Us. ati munaye ebyobufumbo bwe bityo okuddukana abaana kuyiriba kuba kuyiriba n'abaana obufumbo si bwangu You are so grown up. You know what? You are so beautiful. okimanyi nti mutuufu oli kabalagavu Just like your mama. ati mutuufu olinga maama wawo wona oli kabalagavu nga nnyoko ati nno ono juka ye mukyala mufumbo kataata ali wano ali ne mutabani we mukoddomi we yawasa muwala we omuto
omukulu Olivia. Kati kano kagenda okujja olunaku nga luzibye kasanga taata ali wano bambi lyabadde ali ku luno ndooza yakyusizzaako n'alaba kuba ku rugby ono yalaba mmotoka za mpaka zokka ne bambi ndooza kyamususseeko bwatyo ne yeebaka kati kajja bambi ne kamubikkako tekayagala muzuukusa. Manyi Bazungu bakusanga nga weebasoba oli mu ntebe akubikkiraawo si byakuzuukusa gwe situka gasi ogende weebake ye bwakusanga weebase mu ntebe akubikkiraawo kati bw'ozuuka oba kiro saa 8 oba osaze okusulawo osulaawo oba oddira engulu oba ogenda mu buliri ng'ogenda si kugumula ne batukugumula kati kannakyala kali wano kagezaagezako okulambula ennyumba nga bw'omanyi bambi kaludde kati kajja eno waka katuuka eno kaswa kayisaayisa amaaso mu buli kimu kyonna kannakyala kati katunulya amakooti ga taata kati ne kajjukira mu ngeri y'emu bambi gye kalongoosangamu omwami ne kajjukira n'olunaku lukamufalaasira anti kati olaba olina okuyimirirawo gwe nga gwe si kuyimirirawo ku lwa famire gwe beera Luke bino ebyo simanyi erinnya lya kampuni simanyi Luke Carrod biveemu kakino kannakyala ndowooza ke kamuwaliriza ave ne mu famire ate agenda akolere wabweru kati yajja ku olwo anti nzize kuva mu kampuni yaffe nze nakitegedde yamugamba nti Makeoff Brothers bampadde omulimu Makeoff Brothers kampuni ndowooza eri across the street ninga kannakyala tekamufalaasira ndowooza ave ewaabwe muganda bwamugamba nze nakimanya akalabika kakazi omanyi ako kakazi ke kakuleetedde ke kakufalaasidde ove mu kampuni yaffe kannakyala kali wano ekimu kyonna kakiwulira naye nga ekituufu ke kamufalaasira ne kamugamba kati ebyasimanyi baganda bo biveemu ogenda ofuna omulimu kati nno bambi famire alabika nga bambi ndowooza kuba kannakyala ke kajuyuzaayuzaamu ate ne kundowooza kaatuula wansi ne kakima ne kagamba oba ate kati okumugoba mu kampuni yaabwe oba nkikoze bubi onyamugamba jangu obeeko nekyonywa wano wali wano omukyala yali atudde wano omanyi Jake yaŋŋambye ekintu naye saagala kukyogera naye ninga gye yakiŋŋambyemu yaggambye ekyo yaŋŋambye mbu yeggwe omukyala agenda okuyuzaayuza famire eno kugamba ogiyuzeeyuze bulere era Jake yajja n'akatunuulya n'obusungu yamugamba munnange ejja tugende asigala nga atunuulidde wano kannakyala kalamuke ono ye mukulu wa bbawo ono yamutunuulira n'azza amaaso gye namugamba munnaye nkuyozaayoza kati omusajja yenna wuwo anti kati wamufalaaside ave mu kampuni fe atuveemu kati nkuyozaayoza kubanga kiyiseemu kati omusajja yenna wuwo mutwalo omwefunze kati n'omwami yajja n'asooka kakwatako bambi kati nno yengeri bawaako gye yava mu kampuni ya famire ate agenda noonya omulimu ewalala eyo gye yafunidde ebizibu kati nno kajja wano waliwo ekitabo nga kuliko Catherine and Calvin kati nno Catherine jjukira yali nnyina ate Calvin ati ye taata waako kakwata empeta y'obufumbo kaba kali awo taata yajja anti wange anti taata ogamba otya anti mune nagenze ne neebaka nembulizaako Daddy? Yambuuza taata. When did the music stop for you? Music yalekerawo ddi okukuba nga mama tannafuuba nga amaze okufa anti music nze talekerangaawo. I still hear it. Buli kaseera music nze mbeera muwulira okitegeera music buli kaseera muwulira mu matu talekerangaawo. Good night, Daddy. Anti tata sula bulungi anti kati nawe sula bulungi muwala wange. Church tomorrow, don't forget. Anti tugenda enkya ku church tuweerabira okitegeera baali balina okugenda ku church kugamba basabeko. Tata yasigala wano musajja wattu yandiba ntooza oba ayinamu obuzibu tino
kakazi kattu kaali wano kagezako okubirowoozaamu kakazi kafumbo naye munnayo obufumbo bwafunamu obuzibu omwami ali mu kkomera mu kaseera kano lwakubulankanya ssente tetunnamanya kiki ekyatuukawo ekituufu kubanga ffe twalaba mutwala nga bagamba yakumpanya ssente ne kannakyala kwe kujja bambi mukyalo ewaabwe kati nno kabulizaako mu kaseera era nga gye bwakeerera twakeerera ku kyaki nga bali mu kuyimba tukute tendereza Yesu omwana gw'endiga omusaayi ogunaziza nebaza omulokozi kyaki egenda mu maaso bakerera ku kyaki kannakyala kaseko ne taata lumu akutte bayibuli kati nno misanga ewedde waliwo eyajja ng'amugoberera mwana ogundi bw'oyinanga bulungi anti Lee How are you? Banange Lee ogamba otya kati waliwo wano omuvuka bamuyita Lee afaananga kano ka TikTok kano ka mado omuhazibandi kati omuhazibandi omuhazibandi namukaa muneeru nasemba okukulaba waganda okuddamu friend request yange ku Facebook kati okola ki anti kati ndi dokita You're kidding. kiki osaaga You think it's funny? ate olowooza kiri fane ndi dokita That the guy who used to burn ants in omuvubuka yatiranga okwokya obuwuka buli kaseera nga oliawo totegerekeka buli bisaati mukati oli dokita ndi dokita It's a little disconcerting. bannange How's Luke? kati Luke agamba atya bbaawo Read about it on the internet. ati munne nawuli ebizibu ebyabagwako biki How you doing? eba ne Dr. Lee ogamba otya kati jjajja bwajja n'amugjawo kati nno jjajja tayagala ddala omuhazibandi kusemberera muwala we I'd swear she was standing here right now if I didn't know better. bane emisimesi ogamba otya bane ng'olufaananga maama we yennyini Welcome home. anti bane tukwaniriza okudda ewaka kati nno Olivia waatuukira mukulu we She sure is. I hate to see her so sick. munnange omukyalo oyo mulaba mutuufu saagala ddala kukiraba nga mulwadde oyo gulaba abuzayo ennaku ntono nnyo bambi ave ku nsi era bano bontunuulidde Live in a time capsule. gwe bw'obeereyo mu New York ffe ssebo tubadde eno mu bizibu tulowooza nti ffe tubadde bulungi nga ggwe tulina okwogera Do we? tulina okwogera okakasa kyetaagisa Yeah. anti tuli ba sisters tulina okwogera okitegeera Coming over later. okay kale ojja kuyitirayo ewange tujja kuba nga twogera What was that all about? mubadde ku kimu Sister stuff? tuli ba sisters tubadde mu sister thing oba sisters staff Memory of your mother. anti bino Them there? byakujjukira maama wo bijja eri ku olutaali This is gwabiteekayo the day of the accident. tyatiza ebiteekayo buli mwaka kitegeeza eno anniversary ya maama lwe lunaku lwe yafa era lwe lunaku lwe yafa taata ebimuli abiteekayo buli mwaka Love never. buli mwaka kasita gutuuka ng'ebikadde abijjayo ng'ateekayo ebipya kati nno kannakyala bambi kasooka ne kazzaako ebirowoozi mabega nga kakyali kato Just like that. There you go. bali mu kuvuba When I grow up, I want to marry you, Dad. taata bwe naakula nja kufumbirwa That, honey, Mom. leka naawe tosobola But I tell you what, when maama wo bulodde yanfumbirwa dda naye nkubuulire you and I are going to naye get bw'onooba okuze n'ofumbirwa nja kuzinamu naawe okitegeera on a princess. ng'omumbejja n'omulangira bako obudansi anti ekyo kirungi I like fishing. taata njagala nnyo okuvuba Like fishing with ati you. nange njagala nnyo okuvuba naawe muwala wange jangu mpa akafumito sebo kamugambe nti bwekanaakula mbukaagala kamufumbirwe ate kafumbirwa kitayo waako taata wakagambe nedda maama olwedde yanfumbirwa dda tokyasobola kunfumbirwa kati Hey. kajja kannakyala Going fishing? taata tunagenda okuvuba This fly on my waliwo akantu kakyannemi wano okutunga ne twakoma ddi okuvuba I'm thinking it was at some time bano ebyo nga byadda teeth. twakoma dde okuvuba myaka gya dda Luke's in jail. taata okimanyi nti Luke ali mu kkomera I know that. ekyo nkimanyi ali mu kkomera And I think he is going to stay there for. kati kyendowooza ayinza okulwayo ebbanga ddene taata What if this marriage was just a huge. wate taata nti kugamba obufumbo buno nakola nsobi y'amaanyi lwaki wamufumbirwa kubanga nali mwagala Well, then what are you doing here? kakati oba wali omwagala okola ki wano Go back to it. genda ddayo eri bbaawo
It's not that simple. Tata si kyangu nno nga bw'olowooza. Is it not? Kyogamba si kyangu. Not everybody has what you and Mom had. Tata si buli omuntu alina omukwano nga gwe mwalina ne maama. I've tried. Nagezaako n'ebyagaana. Sometimes it's not how hard you try. It's what you're trying. Ebiseera ebisinga mwana wange. No idea what that means. Kugamba tekiri ku ki kugamba butya bw'okigezaako. Wabula kiri ku ki kyennyini ky'oba ogezezzaako. Libby just started her turn as a choir. Olivia yangambye ntugenda mu kwaya nina n'okuyimba. Tata ogenda kuyimba? Yes. Ati ngenda kuyimba. I just thought maybe you'd want to join me. Nalowoozezza nti oba oyinza okuneegattako ntugenda nange ne nnyimba nga wooli. Akiri kano kasigala kaseka. Tata Seba agenda kuyimba mu kwaya eya kyaki. Ayina akantu katunga wano mbukakyagaanye. Kati olunaku bw'otyo bwe lwatambula. Kati twayitawo ne tudda erudda. Twagenda mu kkomera. Kati ono Luke gye yali. Kati baamuggyayo mu kaseera. Waliwo yali amwetaaga. Waliwo ekyamugamba nti oyinza okulowooza nti abantu abasinga tebakumanyi. Sebo nze nkumanyi. Sirisaaga mwago tobako ne kyoyasama. Sirisaaga mwago oba ojja kufiira wano. Mwegasiya mwete. Katata we yali amukyalidde mu kkomera. Ye Luke wuuyo. Kati yajja musajja wattu n'atuula wano. Anti kati teri kwekwatako mwogere naye nga temwekutteeko. Anti kale ssebo. Anti taata munnange kiki? Ogamba otya? Anti ogamba otya mutabani wange? Bonna beetunuulira. Bakuyisa bulungi wano? Anti fine taata sirina buzibu. Anti ekyo kirungi. Taata munnange. Munna kino nga sinza kigumikiriza kukulaba ng'oli bw'oti. Atata ndi fine. Ye lwaki ozze wano? Anti oli mutabani wange. Buli kimu kyonna ne bw'ogwa mu buzibu bw'ogwa mu mutawaana okufaanagana okutya. Oli mutabani wange. Nina okukubeererawo. Omanyi bwe wasikira family yaffe eno. Tetuganye wasalawo n'ova mu family yaffe n'ogenda. Naye sigamba nti wali osikidde bya bugagga byokka. Omusaayi gwokka ogukutambulira mu misuwa gyo. Nkugambye omusuwa gwa family eno. Osekedde. Musaayi gwa bakalodde. Jjuka gye family. Your bail has been posted. Yamugamba nti nkuteredde bailo. So ogenda kubanga ofuluma. Maze okubanga nkweyimirira. Guard. Kyava ayita gaadi babiri nga bakola ku nsonga za Luke. Bw'ati afulume mu kkomera. Taata amugambe ni bwe kiba ki? Gw'oli mwana wange. Siyinza okuvaamu. Katwaddako ko mu kyaki. Kalijjukira. Baali balina okuyimba. Muzeeyi yagamba nti alina okuyimba. Mu kwaya akayimba. Kati akayimba ate obuzibu bwaleeta ka maama. Think of Mama. Lowooza ku maama. Ogenda kikola ojja kayimba. Kyaba ayimba. Jjukira eddoboozi. N'abagamba ejja na krima. Mukyala muyimbi munnakinku. Wabula taata yamugamba akayimba no. Ojjukira ka maama wo. Tokayimba kajja kujjukiza. Yava agenda maaso n'okubanga ayimba. Kyokka buli lwayimba atajjukira nnyina. Bambi ng'ajjukira nga kakyali kato ne maama waako. Ati mama bwe naakula nja kuyimba nga ggwe. Bana ate kanyiga bunyiizi. Ati bane mundeke. Kasita kajjukira maama waako. Bane kanyiga bunyiizi. Bwe kato ne katambula ne kafuluma. Bwe kafuluma bambi kaatuula wano erudda. Mu mpewo kakino taata. Naye yasigala abirowooza. Abakwaya ne bagenda maaso n'okubanga bayimba. Ne taata kyava ajja abikule agende maaso n'okubanga ayimba. Kakino ate taata. Kugamba ebirowoozo bambi byatambula. Ku lunaku olwo bambi maama lwe yafa. Olunaku maama lwe yafuna accident. Taata agenze maaso n'okubanga abijjukira. Naye mwennyini bambi ebyokuyimba byamulema. Bw'atyo n'azingako akatabo. N'azingako bambi Bayibuli. Kati kannakyala kaatuula wano. Kati kaba kali wano ng'omuhazi bandi azze. Omuhazi bandi yajja. Yajja ne kitulu box oba kirimu biki. Kiki ebintu bijja kuba byangu tofaayo. Being back here? Kati mune
What are you doing here? Kati okola ki wano? Fixing a leaky pipe. Anti pastor yangambe nzije nkanike pipe za wano. Got off work and here I am. Ati ndi wano. You're a plumber? Kati oli doctor ate oli plumber. Hey. What's your pipes? Anti pipe ziba pipe. Good thing about these ones that Omanyi pipe nyangu za kukanika ate pipe ne bwo zisobeza teziyinza kusiba nti bakusibe. Naye ate mu mulimu gw'obusawo bw'okolera mu ensobi bakusiba ne pipe teziyina buzibu. Kati obeera mu New York. Then you came back to being... Nti ati mune nasomera mu New York ne maana enkomawo ku kyalo. It's a long story. Tekisangika nno kugamba omuntu okusomera nga banoga nti yasomera Makerere ne bamutikkira naye ati n'asalawo n'agenda n'akola mu kyalo eyo ku kyalo gye yakulira naye nga teri amusindiseeyo bambi nga ye yeetutteyo mu kwagala kwe kati ye roodi ono yagamba nti yalinga yeegomba nnyo obusawo kubanga kuva ddanga yakula amanyi nti abasawo babeera bagagga naye bwe yayingira mu busawo kwe kukizuula nti bambi kuba kutaasa bulamu bw'abantu si ku ssente tekiri ku ssente zokka. No, you don't. Yono omuhazi bandi. You be here for a while? Kati planning okubeera kuwa nakabanga. Honestly, mu butuufu sijja kulimba. Nange sinnaba kumanya kiki oba naabeera wano ebbanga oba nedda just bizibu nange bye byandeeseewo. Yakatunuulira bambi yakula nako baakula bonna naye ono muvubuka mbu yalinga ayokya buuka simanyi mayanzi ku kyalo naye nakanakyala keewuunyo kubanga essaawa zino sebo mbu kati musawo. Katwadda mu family y'Abakarode jjukira abagagga bazibu era bamanyikiddwa eggwanga lyonna. Kati jjukira Luke yali yafulumye ekkomera baali basize okumukolera engeri ya kapati ati bane tunywemu ku lwa Luke. Buli kimu kyonna kiba kiguddewo family ejja kuyimirangawo ku lulwo gwe teweeraliikirira. Ati bane tukwaniriza okudda ewaka Luke. Musajja wattu bambi yawulira essanyu kati olwamaliriza taata yadda wano ku kenge n'asooka anywamukko mutabani we yajja ayitibwa Luke. Ogenda kwebaka anti ndowooza. Anti taata munnange neyanziza kapati kugamba dinner. I heard that Yates got the courts to unfreeze your accounts. Nawulidde nti bagenda ku unfreezinga accounts zo so kati ogenda kubanga weeyagala. Agoni mawulire malungi. He got me enough to cover the apartment. And this immunity thing. Kakati bino ebintu bya immunity kiki empapula bazikolako kubanga jjukira family ye yagala wadde bamutadde ne balina okumuggyako emisango gyonna. I don't think they want to see. Okugamba nga nti bamuwadde beyiro kati balina beyiro yo okugamba ebintu abisayiminge nti takyalina musango gwonna. Good night. Mwasita bayitawo omusajja wattu. Luke. Wange Luke yayita mutabani we. This may be a little bit awkward and it's bino ebintu kyamanyi bingenda okubuuza tebinkwatako naye. To Faith. Wayogeddeko ko ne mukyala wo Faith. It's not much to say. Munnange sina bya kugamba. I wish it were that simple. Kale ngamba singa kibadde kyangu. Harder than forgiveness in this life. Yamugamba waliwo ekintu ekikalubu ekisingako n'okugamba n'okusonyiwa. Kwe kusaba ekyo ekisonyiwo. Amugambe nti ku nsi ya Katonda waliyo ekintu ekizibu ennyo n'okusinga okusonyiwa. Kwe kusaba ekisonyiwo. Ekintu ekyo kizibu nnyo. Kukabadde ng'amugamba nti noonya omukyala wo bambi omwetondere. Kakino kannakyala bambi kaali ludda nga kalina embalaasi eyitibwa Silver. Anti taata ndi side eno kakyava jja. Well, good morning, sleepyhead. What were you up to last night? Not much. Watching Dancing with the Stars, America's Top Model, the usual. Taata yabadde ku firimu ndowooza alaba ku TV. Good bath because he was awake. Kati yajja wonna akakopo ka caayi kyava akwata bambi ku kasiliva. Mbalaasi bagiyita Silver. Kujjukira bambi ne maama waayo yali yakamala okufa. Ate okwata lyawo. Anti ngenda kiri mu ttawuni. Nako bye ngenda okugula eyo mu ttawuni. Well, where are you going? Titeko ate ogenda. Do not. Taata tobaako na gy'olaga. You don't know where anything is. Gwe wakajjawo ntolina ky'omanyiiwo. I'm going to the store. Now, if you want to make yourself useful. Taata kangende ku sitooka. Bw'obanga oyagala kufuuka wa mugaso, sigala ne Silver omulabirire. You do realize I've had both a mama and a okimanyi nti okijjukira nti mama wa Silver yafa kyokka ne mama wo naye yafa olina okwegendereza mukwano. Anti munange taata nja kwegendereza. Kati nno kannakyala bambi kaasalawo kagende ku store kabeeko ne bye kaleeta.
okusinga taata akirwa n'atindiga olugendo ate ogenda ku sitowa bambi kakino yakuteeramu akayimba kayitibwa The First and the Last Time ke kayimba kowulya mu kaseera kano era nga kayimbwa mwana muwala ono yennyini naggambi yayitibwa Jana Creamer mukyala muyimbi munakinku ate nga muzanyi wa sineema kati akayimba yagenda akawuliriza ninga ajjukira olunaku lwe baasinkana ne bbaawe yali mu kabaala akamu ng'ali mu kuyimba wabula okuva ku olwo ndowooza ne bakwatagana ne bbaawe ayitibwa Luuku kandi mu mmotoka naye agenda maaso n'okubijjukira obulamu bannange bwe bazze bayitamu kati nno njagala olabe era nga njagala wekkaanye bayise mu bulamu obulungi obulamu obw'okweyagala bukya yamusinkana bambi obulamu bwako bwali bwakyuka lwakuba nti waliwo ebizibu nate ebyagwawo okulaba nga essaawa zino bambi buli omu ali mu kifo kya njawulo mutufu kajjukira n'olunaku bambi lwe kassaako empeta olunaku lwe kasaba obufumbo bannanga olunaku lwali lwa njawulo kana kanyumira okukamala kati nno njagala olabe bannange kasanyuka byonna kagenda maaso n'okubijjukira kali mu mmotoka kagenda ku sitowa mutufu kajjukira n'olunaku lwe kasooka okwamba okumulaba yajja ne yeeyanjwa nti nze Luuku ne kamugamba nti anti nze Faith kati nno okuva ku olwo bambi bakwatagana yogayoga nga bafumbo kati lw'okuba nti mu kaseera kano bambi waliwo ebyatuukawo ne basobola okubanga nga tibakyali bonna naye bakyagattagatta balabe kati mu kaseera bambi yatuuka ku sitowa gye lyateekeddwa okuba ng'agula ebintu yaleeta emmotoka n'agipaakinga erudda waliwo omukyali yali awo erudda bwe yamulaba bannange Heather kiki mukwano bannange Faith kiki bannange bwerabe kiki Olivia yangambye mwakomye oli wano naye aliwa anti aliri munda ati nkimanyi bambi oli musanyufu okubanga bbaawo ye bamutadde okuva mu kkomera bannange siyinza nokulowooza oba bannange abadde nga bulungi kugamba mutuufu kiteganya okuba okitegeera ate ebiwa bijjeewa nabira bye ku intaneti amawulire mpozi tolaba TV taatawo takukkiriza kulaba TV alabirako motoka za mpaka si wekiri kati oli lubuto lwakusatu nno ate kati omusajja baba yakuwasa okola ki omusajja baba yakuwasa omuzaalira buzaalizi baana okitegeera ati munaye nkwagaliza mikisa mutuufu njagala okimanye nti njagala gwe ne bbaawo muddemu mukwatagane okitegeera kubanga divorce bannage si kintu kirungi njagala okimanye Faith anti kale nkitegedde kati kava kayitawo kakazi kattu kayingire munda ono n'ayitawo n'abaana be kati okutuuka munda Olivia ali wano ali mu kushopinga wabula nayejjukira mukyala muzadde ali mu kushopinga naye abaana abalina kati nakano kali mu kushopinga kati buli omu ava ludda na ludda teri yalabye munne nejjukira tebakwatagana bulungi Olivia takwatagana mutowe kati beesisinkana ate Faith okola ki anti taata abadde alina byeyeetaaga nteka naawe ebintu bya taata nze mbikimye kati ate kati bava bajja obalaba anti Faith simanyi mugenda kwawukana ne bbaawo yamanyi ono yakagambi wamma olaba tetusobola kwawukana anti Faith tayinza kwawukana ne gwe nnyabo lwaki ogamba abaana omwana teyabiwulidde kuva gye ndi sinze namugambye kakati ani yamugambye goba wasigusigu wamugambye kati akana gye kava kajja wamma mami bino mbitwale anti tobitwala birimu sukaali mungi naye ate tebigeza kati wulira nnyina wamma bitwale ojja kubiryako lwalumu lwokka kati entalo basazeeyo bazirwane oba na baana kubanga ono abadde amugamba nti wamma tobitwala kubanga birimu sukaali mungi ono n'amugamba wamma bitwale ojja biryako lwalumu tebakwatagana bulungi kati buli omu yakwata lirye kubanga era ya buli omu yazze lirye kati taata aba ali wano essimu ayagala nnyo ebimotoka z'empaka mipiira biki kati essimu neevuga kati ava ajja agikwate
kati okugikwata bambi Luuku yali akubye ng'asubye nti bakanakyala ke kanaakwata essimu. Bambi yawulirako taata taata buvubuka obwekubya amasimu bwagala kukwana muwala wange kati avaddewo n'atuula. Kati nno Luuku bambi abadde akubye bambi ng'amanyi nti obaka nakyala ke kanaakwata essimu tekagikutte. Awuliddeko taata bambi yabadde ku ssimu. Kati taata jjukira taata oba alinamu engeri y'obuzibuzibu kati bambi yabijjako atandika okuba nga alowooza. Kati jjukira wano ku kyalo waliwo engeri ya kyaki. Kati musajja wattu ono jjukira musawo. Kaba manye ebintu by'obusawo bambi oluusi osooka nga wakoze night shift nga wasuze ku duty kati yajja bambi yenna ali shabbe kati kyava ajja bambi yeetereeze najja bambi n'okupapaapapa najja musajja wattu yayingira n'okusoobaasooba abasinga bonna baatudde dda kati najja mpolampola muzeeyi yatudde dda ne kannakyala bambi weekali kati najja n'atuula wano kati kannakyala olwamulaba olabika wasuze n'akakazi bannange akasooka jjukira erinnya wasuze nako mutuufu amanya gonna ngajjukira. Omu babadde bamuyita Agnes alina emyaka 49 yafudde hati ataaka. Owokubiri babadde bamuyita Bera alina emyaka 4 yafudde accident nga mbajjanjaba. Bonna banfiiridde mu ngalo gasiya. Owuza mbu nasuze mu bwenzi. Abantu banfiiridde mu ngalo owuza nasuze mu bwenzi. Kati nno nakyala ekyo kintu kyamukuba wala bambi. Kubanga yabadde alowooza nti oba bambi yasuze mu bwenzi. Amugambye nti omulwadde omukazi asooka yeesombuuziza omukazi gonna asuze naye mujjukira amanya gonna ngajjukira. Omukazi asooka babadde bamuyita Agnes nga alina emyaka 49 yanfiiridde mu ngalo yafudde hati ataaka. Owokubiri babadde bamuyita Bera alina emyaka 4 yafudde accident. Okitegedde kannakyala nno kawulira ennaku katwadde eri pasita nga yagalire bagenda somesa ku ndiga eziba zibuze. Yagamba nti ffenna tetuganyi ffenna tubula kubanga ffenna tubula eri abantu baffe ne kiki kyokolera oyo omuntu aba abuze. Tulina okukola ebirungi kubanga jjukira Mukama Katonda atuwaniriza n'emikono emyanjulukufu. Butya bw'oyisa oyo omuntu aba abuze kwe kumulaga ekkubo eggolokofu so si kumuyisa bubi. Kati nno kannakyala bwekamaliriza bambi kakomawo ne katuula mu mmotoka. Jjukira lodi akalangidde kati kaba kali wano bambi ne kamulengera. Muvubuka muntu mulamu wa ku kyalo yazza amaaso gye kali kati yawulira bambi engeri y'ennaku kubanga jjukira bambi akoogeredde wali kati jjukira kaali kaagano okukkiriza friend request ye kati ku luno bambi ne kagikkiriza. Jjukira yakagamba nti lunasemba okukulaba wasemba ng'oganya okuddamu friend request yange kati bambi ku luno kaagiddamu ku Facebook wakati ssaawa zino bambi kamulaba kati muvubuka wa mugaso wa kitiibwa kati bava ku kyaki bava kusaba lunaku lwa Sande kati kajja kati ne muzeeyi nekyabajja bambi ng'asembera mu ngeri ya mpola kazi amaaso yali muzeeyi kyava ajja n'atuula. Olivia yagambye tugende tulye ekyeggulo ewuwe anti nja kufumba dessert. Ate kiki ate wali tanda kikimbuulira nze ogenda kukola dessert mbadde siminti osobola n'okufumba leka nawe nsobola okufumba owange ziri surprised Faith owange gw'ofumbe nga wayigadde okufumba. Why don't we go home? We'll saddle up old Silver and you can take him for a ride. Yagamba nti bwe tunaba tuzzeeyo ewaka mbadde njagala tisita eri embalaasi Silver okugamba ogenda ogivugemu-ko kubanga bambi erudde okubanga evugibwamu kugamba emisinga dessert gwe ng'osobola okufumba gwe kati kannakyala kaasigala kaseka kubanga taata yeewuunyizza mbona agenda kufumba dessert omwana tamanyina kufumba kati bambi olwaddayo ewaka yali alina okukwata Silver kugamba amutwaleko kubambi ku luguudo abeere ng'amuvuga kubanga bambi ndowooza kaali kitutte ebbanga embalaasi eno nga tevugibwamu. Taata yagamba nti bwana enzijukira kale mu biseera eby'edda nze nateranga okukulembera ssebo nga nkutte embalaasi nga gunvaako mabega ssebo kati ate gwakulembedde ebintu bikyuka.
You ever gonna call him? Kati ogenda kubira ku bbaawo. Luke knows where I am. Luke amanyi wa gyendi. Bw'anaaba neetaaga ajja kunnoonya. Well, that's fine as long as Okakale kiri fine. that he might not. Siwakanye naye. Kati singa anaaba takunoonyeza. Well, it's a real life part that we have trouble. Nze ne Luke tulina ebintu byaffe. I think that's Era probably. bw'anaaba neetaaga ajja kubanga nnoonya. Kati ogamba wamukyaye. I asked him about that job. Namubuuza emirundi n'emirundi. Where? Wagye yali nga ajja ssente ezo. And it seemed like everyone else we knew Buli kaseera nga mubuuza wagye yali ajja ssente ezo empitirivu mutuufu nga nnimba. good in the right places. Omusajja oyo yali muyaaye. Lwaki mutuufu nakati neebuuza lwaki omusajja yannimbanga. He looked me right in the eye and denied it. Yantunuulira mu maaso ekimu kyonna n'akyegaana. How do you look past all this? Kati taata lwaki sooka obiveeko ebyo n'okubivaako. For worse. Taata yamugamba nti kyensuula okumanya kiri kimu nti bwe mubeera mu kyaki eyo nga babagamba nga babagatta mwogera ekigambo kimu nti mubi ne mulungi nja kubeera ne munnange. Kati lwaki mu kaseera kano okyuka? I'm proud of you. Okay. Kaana kakagenda mu maaso n'okubibuzaabuza naye nga taata akagambe nti nze kyemanyi kyonna bwe mubeereyo mu kyaki nga babagatta mwogera ekigambo kimu nti mu bulungi ne mu bubi nze kubeera naawe. Naye kati lwaki mu kaseera kano ate okyuka? Come on, baby, come on. Kati yayitawo nakyala bambi asooka atwala Silver ku luguudo. Taata yasigala wano bambi ng'atunuulidde kawalake kabadde kaludde okujja okumunabako. Nja kutuminako kabavubuka b'omukalwa wano mu ggwanga ery'ekkata. Abavubuka b'omukalwa agamba atya Kabaka Deno, Mr. Denoke wambulako kyali wange. Mpozi ngokaseko n'abavubuka mwenna n'abakyala mwenna bakola mu kampuni ya G5 mwenna bakonyeeko mu Talebu Group. Kali kannakyala bambi kaayitawo n'embalaasi kagizwala ku road kugamba nga buno kakubaka kali kaludde okubanga kagivugamu kyokka ate n'embalaasi yennyini bambi yali erudde okubanga evugibwamu. Okusinza nti bambi kaali kaludde okujja ewaka ate nga Olivia ye si byaliko ye yafumbirwa agamba ali mukulabirira musajja ugasseko n'abaana. Kati bukaamaliriza bambi kaakomawo mpola mpola kati kagenda okuzza amaaso ewaka. Kikava kakuba embalaasi etere yangu ng'ekiri ewaka ng'abantu bonna bali mu kupapa ambulance zisimbye kye kigenda amaaso. Kati n'okwetekereza nga muzeeyi bambi yali afunye engeri y'obuzibu. Bali ki ekituuseewo? Nyabudde ebbali kati ogusigadde tugenda kubanga nga tubifolowinga ebbali. Kati omuhaziband ye yaliwo Mr. Lee. Kati okusinza nti ne Mr. Lee kuga Mr. Lee musawo ate ekyo mukuso bulungi nti musawo ate wa ku kyalo. Kati yalina bambi okukwata endinga ku muzeeyi ono. Agenda mu maaso n'okubanga bambi amukolako. Bali bamubuuza omumanyi tati mumanyi anti kati alina okusooka awummulemukko. Kati bamuyisaawo ne bamutwala. Kati bano baalinda balabe ate ekipambe kinaaba kivuddeyo mu ddwaliro kubanga nabo tebamanyi kikige kiki bambi muzeeyi abadde ki. Tuba tuli awo ng'omuhaziband azze Dr. Lee. Dr. Lee yajja naye nga si musanyufu. Ane sawa zino kale tali nnyo bubi. Kelvin's test results are showing a high-grade astrocytoma. Test ziraga nti muzeeyi alinamu brain cytoma kugamba alinamu engeri y'ebizimba mu bwongo alina kansa w'omu bwongo. Listen, I'm just an ER doctor. We're going to need to verify. Yagamba esawa zino kati ngenda musinika w'omusawo nsingako mu kaseera kano. His CT scans here. Yagenda mu maaso n'okubalaga. All right, that's it. I get it. Nakyala yayita genda maaso n'okubanga akigumiikiza. Mugamba munaye bireke tondaga. I'd like to refer him to a neurosurgeon. Anti kati ngenda kumusindika ewa neurosurgeon mu kaseera kano abansingako. Dr. Whalen in Wilmington. Waliwo ne kugamba Dr. William kugamba Dr. mulungi. Olunaku lwaliro ndowooza kati bye tusobodde okukola muddeeka muwummule. Kati tusobola okumulabako nti musobola omulabako gyali eyo munda. Muzeeyi bambi alina kansa. Alina kansa w'omutwe wabe. Kati yabyagende bambi nekamugamba ne Lee bani weebale. Omanyi? My card. Kati yamuwa kaadi n'amugamba omanyi bwe nali mu New York eyo
with a guy named Dr. Gordon. Waliwo guy gwe bayita Dr. Gordon. He's the best in... Guy w'amaanyi asobola okujjanjaba taata wa Moyo. Esikizo s'okumutwalako. Honestly, no. Si kyangu. You have to have some pretty serious weight to get him in there. Oyo yeetaaga nga mulina ssente eziwerera ddala. Daughter-in-law. Kati ate bw'onoba omwetaaga kijja kwetaagisa okuddayo obeere omukaamwana ewa bbaawo. Simanyi obeere omukaamwana eri mu kampuni gye wava. I call whoever I could to get him in. Kati kannakyala bakagambe nti Dr. Gordon ajja kwetaagisa nga kugamba nga kazzeyo wa bba waako kubanga jjukira bba waako balina ssente yeyeka asobola okukayaba mu kaseera kano. Era Dr. Lee yakagamba nti ojja kuba ng'ombuulira singa onooba osazeewo. They're willing to give you a plea deal. No prison. Kati lawyer yajja mu kaseera kano nga balina okwogera ku plea deal. And he loses his broker. Kati jjukira baali bamuwa bailo. Nejjukira bwe bakuwa bailo olina okusigala ng'olipootinga ne mugamba balina okukola community service. Kati Jike yagamba nedda ebya kisiru balina okumuggyako emisango. Lawyer n'agamba nti tekijja kuba kyangu. N'agamba nti anti tetukusasula kukola byangu byokka. Okitegeera omwana mulina okumuggyako emisango buli kimu. Gwe lawyer kikoleko kigobeeko omwana muggyeko emisango. Okitegeera kati abaliwo n'essimu neevuga Luuku. Ono Luuku ali serious lwaki agenze. You worry about us. Anti kati gwe Luuku tomweraliikirirako just gwe tulina dealing naffe Luuku muveeko. That's what's most important. Yamugamba nti kati ekisinga tagenda kudda mu kkomera kyekisinga. Yani badde asayininga. He's asleep now. Naye kati bw'aba asayininze eyo kugamba lawyer diiru gy'abagamba kitegeeza nti ajja kubakkiriza kubanga jjukira nti ekyali mu kampuni si nti oba yazza omusango wabula kampuni gye yali akoleramu eyaba Mikov Brothers be baamuleetera ebyo naye nga yagamba nti yali amanyi ekyali kigenda mu maaso wabula si yakikola. Kati bw'asayininga kitegeeza nti aba amanyi kyonna kyonna ekyali kigenda mu maaso bambi oba nti yabizza kyokka ate kampuni yaabwe ebeera kugamba ejja kuddirira. The best surgeon in the country, he's gonna die. Kati nyagamba nti taata agenda mutwala mu New York kubanga bw'atafuna surgeon asinga agenda kufa. Kati tugenda kikola tutya munnange. But Luke can. Yagamba nti tetusobola kumujjanjaba naye Luke asobola kubanga Luke balina ssente nayogedde naye. Oh my God. Bannange wayogedde naye. What did he say? Kati yagambye eki. Oh, you know. Anti obimanyi agamba njagala nnyo mbusimanyi kabiri kaliiri n'ebyo ebintu nti bwe bityo. Usual stuff. I can't remember. Naye ate nze bba wange nga tabiŋŋambangako. Oh, come on, Hardy. Leka naawe bba waakwagala anti anjagala naye tabyogera. Say it. Did he lie to you every day? Yali akulimbyeko okumala omwaka mulamba kumpi. If you expect to spend a life. Kakati gwoba osuubira nti eriyo omusajja atagenda kukulimba ng'agenda kubeerawo nga malayika mpozi ng'ogenda kwebagirayo owuwo oba weetondere owuwo. Kati mbadde ate ng'owolereza Luuku nali mmanyi tomwagala anti ekikwatagana ku sisita wange munnange mba sijja kulimba waakiri mwagala ku lulwo. I'm so sorry that I left you here. Nenga kanakyala Nakyala Olivia amugambye nti bw'oba osuubira nti ojja kufunayo omusajja atagenda kulimba agenda okwera perfect mwaka ku mwaka ogenda kwetonderayo owuwo oba ojja kwezaalirayo owuwo. Kati Kanakyala beka tukasigala wano katwadde eri taata kataata bamukomyawo kewaka kati omuhazibandi yamuliko Dr. Lee ne ono taata gwolaba tayagala Dr. Lee tamwagalira ddala bannange taata munnange wandibadde ofukasiike nigwe kasajja gwe kiki kyokola wano naye. Listen, I'm just trying to do the taata nze ngezaako okukola ekituufu wano kituufu kikyogezaako okukola mu maka gano. If I wasn't doing the right thing. Kasinga nande sikola kituufu sande kusiinisibwa Dr. Gordon ssebo. Soko sembere wano nakye njagala okugamba gwe ssebo. Saagala obuzebuze mwana wange gwolaba essaawa zino ali mu kutabulwa. Okitegeera? Ati ndi good guy. Gasiya good guy mayasi. Bumti omutandika musimanyi good guy. Oyagala kubuzaabuza mwana wange. Kati tayagalira ddala muhazibandi tamwagalira ddala. Kati no bamani bafulumako kuwa bweru bambi. Yeah, he hates me. Okimanyi taata utanjagala. Taata. No, that's. Taata sigama takwagala. That's just how he is. Taata bwatyo bwali. Kati bali wano. Never told you, did he? Esigeza tagamba nga ko taatawo. Ate okuŋŋamba ki?
Anti munnange. When your mother died, I was 8. Olunaku mama olwo yafa. Nze mwennyini nze nali mu ambulance eyo. Kubanga jjuka musawo wa ku kyalo. Nze naliwo goge mazima. Ndozo ogenda kunyigira si bwe kiri? I think you blame me for that. Ogenda kunenya? Sinza kunenya munnange. It's okay, I feel the same. Munnange kitegeerekeka. Okunenya kubanga nalemererwa munnange okumutaasa. Kakati mama wange bwe yali afa. Aynako ko kyeyayogera kyonna. Aynako kyeyayogera. Mama bwe yali afa yayogera ekigambo kimu ti play your music. Play your music. Kye kigambo kyokka kyeyayogera. I never knew what that meant. Mutufu nze naye simanyi kitegeeza. Ati ze nkimanyi. Nze manyi kitegeeza. Yeah, I figured you would. Okay, kalibu bangu manyi kitegeeza. Mune kye kigambo kyokka mama o kyeyayogera. Ati munnange. Dr. Lee. Mutufu nkwebaza buli kimu kyonna ky'otukoledde. Pleasure. Anti tekirina buzibu kale. Owale kusiima. Kati no bambi kamuwa akafumito. Kamuwa akafumito ne kamwebaza kubanga bambi ekituufu ababeereddewo. Alright. Kale. Kalibwe katukaasiibula. Kabiri nga kavaawo. Kati bw'onooba ng'olina ky'ofunye okuva ewa Dr. Gordon banne mubuulira. Okitegeera? No, anything helps. Thank you. Yamugamba bw'onooba olina ky'ofunye okuva ewa Dr. Gordon mumbuulire. Oba si ekyo nange mbeeko ne kyenjiya nti mune tosumbuyikana. Tujja kubeera bulungi. Jjuka yali yamaze okukubira Luke nga buli kimu kyonna ajja kuba nga akirabirira. Kati kaasigala wano. Katwadda mu New York. Katwadde eri Luke yali wano ng'ali ku ssimu. Alinako ko gwe yakubira. Hi, this is Luke Carraday calling for Dr. Gordon. Kati ava akuba anti nze Luke Carraday noonya Dr. Gordon. It's a rather urgent. Anti ngambye nze Luke ava mu family y'aba Carraday njagala Dr. Luke. I see. Omanyi family y'amaanyi. Do you know when he might be back in? Like I mentioned, this is... Nakoma guddi kubanga jjukira kino ekintu ky'emukaba n'ekyamu bwangu kya emergency. Just tell him Kati bwana bakomyo banne mugambe kati ndowooza kati jjukira ate ono engeri kiri nti alina ku mawulire nti alina kuka emisango gye yazza abantu abasinga bate basobola kukolagana naye. Kati musajja wattu agezezzaako n'ebintu bikyagaanyi. Kati bano bagenda mu New York. Jjukira nakyayagambye nti amutwala mu New York muzeeyi. Anti tutwale traka yange. Tata traka yo tesobola kujja mu galaji yange. Tutwale emmotoka yange yokka. Banne bino ebintu babinaggwa ddi. Kati Olivia yaleeta album. Yamubuuza bino biki? Anti muno bino bifaananyi byo okuva edda ng'olina emyaka oba 14. Kati bambi kyava. Okuva edda muto myaka 4 mpaka mmeka sebo Olivia ebifaananyi yabitereka. Kati bali no nakyali yawulira essanyu. Buli gy'amanyi nti oba ono bambi oba tamwagala. Kumbe buli kimu bambi kamwagala. Bane tugende. Tuve wano. Daddy, your medicine's in the glove box. Taata nno olina okumira amakerenda buli kaseera okitegeera. Amakerenda gali awo munda mu mmotoka. Osegeera taata? You know what? Naye omanyi? I'm just gonna call them. Ngenda kubanga nkubira buli kaseera nkujjukize. Olina okumira amakerenda taata. Teweerabira. Kati nno taata balina okumutwala bambi mu New York asobole okubanga ajjanjabibwa. Kubanga jjuke bambi ekirwadde kyali kimuguddeko bambi kyali kya ttabbu. Kugamba alina kansa mu bwongo. Kugamba alina ebizimba mu mutwe. Kati balina okumulongoosa kyokka alina okulongoosibwa eri omusawo bambi asingira ddala. Wasinga akola ensobi asobola okubanga nate alugulamu obulamu. Kati kannakyala kaatandika okumutambuza mpola mpola kubanga jjukira bambi taata waako ye muntu yekka bambi gwe kaasigaza kubanga jjukira maama yafa. Kati kaamuleeta ne batandika okwekubya ebifaananyi buli wamu wonna. Taata katwekubya ebifaananyi. Taata kankulage taata. Kandabe? Nyabo tondaga. Ati lwaki onkwata ebifaananyi ng'ate omutwe mumwe. Kati no taata bambi jjukira ayagala nnyo ebintu bya music. Kati kannakyala kaamugulya ssebo ne tiketi. Kaamugulya tiketi bambi. Kugamba okumutwalako mu show taata abeere ng'anyumirwa obulamu. Kati bambi kagenda maaso n'okusindikira tugwa text. Kabuuza Olivia oba waliwo ekyakyuse oba Dr. Gordon gwe baamuwulizza ebintu ntubwe bityo. Ku ddwaliro kuba jjuka balina kuba ku ddwaliro taata gye baamujja. Katuba tuli wano.
Jake yali wano ne Luke. Jake amugamba to signinga deal eyo. Kwasi kugamba signinga deal eyo. Kiba kitegeeza nti ojja kubokkiriza emisango nti gwe wagizza. Deserve to be punished. Yamugamba nti kati munnange neetaaga okubonerezebwa. Ono yamugamba weetaaga okubonerezebwa nenze nange seetaaga kubonerezebwa ate ne taata ojja kubonereza famire yonna. Okitegeera gwe weetaaga okubonereza kituufu naye ate bw'ogisayininga ojja kubonereza kumpi kika kyonna. Kati nkulaba oli ku ssimu buzibu ki bw'olina? Her dad has brain. Ati munange kugamba tata wa Faith alina brain cancer. Kati ate nagezezzaako okubira Dr. Gordon ne munesi bafuna okusiza nti linako engeri y'emisango nze tebasobola kumpuliriza. Okitegeera kati baba bali wano waliwo kannakyala akajja. Olwo kannakyala akajja nga bakayita ka Maria nti bamuyita Jake. Kati Maria tuulako wano bannaye baninga kirungi okuddamu okubasinkana. Kayina engeri gye katunulamu katunuulira Luuko Kamala oba kamwegwanyiza oba baaliko bonna. Katwaddako bambi eri kannakyala mugaseko ne kitaayi waako. Kiki? My daddy actually likes show tunes. Omanyi taata wange nze kimanyi oyagala nnyo ebintu bya show. Kituufu mbyagala. Banagera byebyokulya oba ayinawo ko ne kabbiya simanyi na kumanya. Abo babitunda mmeka? Kati abaliwo n'essimu neekuba anti taata Olivia akubye mugambe nafudde tulabe kyakola. Taata naawe leka anti kati ava akuba kati yagikwata kiki taata ali atya? Taata ali wano yeeyagala bweyagazi talina buzibu. Anti kati okimanyi anti mune mbadde tuva ku show anti wulira anti munange eddwaliro bamaze dde okkuba basobola okulaba taata. Owulira anti mpulira anti kali mbane kali kankubira essimu kati nno bambi Dr. Gordon baali bakkiriza okuba nga bajjanjaba taata ekitegeeza nti kampuni eyaba Carode oba ewa ssezaalawe baali bamaze okuba nga bakikwasaganya. Kati yayita taata kugamba namugamba jjangu otuule mbeeko ne byenkunnyonnyola. Nawe otandise okuwulikanga mukulu wa Olivia nti amakerenda buli kaseera. Kati yamunnyonnyolamu buli kimu kyonna nti naye eddwaliro lyali limaze okuba nga likkiriza okuba nga bambi ajjanjabibwa. Atuula wano. Mutuufu kintu kirungi Luke kye yakoze. Okitegeera? Taata kyava asituka andi ekyo kyekintu omusajja kyakolera omukyala gw'ayagala. Ekyo obadde okimanyi? Omanyi? Wandibadde ojja n'ompuliriza kubanga kati taata ndowooza ayagala nnyo badde mbakwatagane ne bambi ne bbaawe. Kakati ono bwe baatuuka wano kano kannakyala keesibye ku Luuku kamwesibyeko kati ono bwadduka wano yakakuba omwenda. Kati mukakuba omwenda ne kanyiiga kati kakwata ensawo ne kagireka wano mu bugenderevu. Kati keefuula nti ensawo kagyerabidde kumbe ensawo kagirese mu mmotoka nga kakigenderedde. Kati Luuku ngadda mu mmotoka. Kati tata yagamba kannakyala wandibadde ogenda n'osonyiwa bbaawo munnange kati tata oyagala ngende jasa omusajja musonyiwe ku ebintu bye yakola. Wandibadde ogenda munnange omusajja n'omusonyiwa. Kati kannakyala kagamba taata ate kati nkuleke wano wekka anti munnange nandibanga nina ebizimba mu bwongo naye sipulaninga kufa leero. Yamugamba wandibanga olina olunaku olwaleero naye ate oyinza obutaba na lwanca. Genda oyogere n'omusajja. Omusajja waakiri omusonyiwe. Abasajja babasonyiwanga. Abasajja balinga baana bato. Okitegeera? Omusajja bw'akola ensobi omusonyiwanga singa obanga okyamwagala. Kati Luuku yajja yatuuka waaviiramu wano. Kati mu kuvaamu kati ate nalengera ensawo ya Kamaria. Ensawo nga yasigadde mu mmotoka naga kasooka mpe kasawo ako. Kati kyava kwata kasawo kubanga kasawo Kamaria ataamumanyi. Kati kyava kwata kasawo abiri nga akatwala munnange ndowooza oba oli anaakakima. Kati
nakyala yayimiriza taxi agende w'omusajja agende wa Luuku kubanga taata wamugambye tigenda osonyiwa omusajja abasajja babasonyiwa wadde omusango gwali kiki naye omusajja ojjeko omusonyiwe kakati ate ono oza ati kano kamaliya ate tekasazeeko Luuku ewaka jjukira ensawo kagirese mu bugenderevu mu motoka kakyava akawa ensawo obwedda kamwesibako kamwetuggako taata yatunula mukawalake kagenda kati ono nakyala jjukira ajja ewaka okusobola okuba nga asonyiwa bbaawe naye nga ate bbaawe laba alina omukyala omulala naye nga ate akazi ke kamwetunzeeko ono yajjukira buli kimu kye bayiseemu ne mukyala we nakagamba va wano ogenda jjukira nakyala ajja nakyalo yatuuka okuggulawo bambi nga Luuku alina omukazi omulala yayita Faith kakino nakyala yanyiiga kyokka abadde azze kumusonyiwa abadde azze amusonyiwe kuba taata amugambye tigenda osonyiwa omusajja bw'okutuuka ewaka nga bbaawe bannanga alina omukazi omulala naye nga tekibadde nga bwakirabye kubanga ajjukira abadde agezako okukejjako essaawa zino kanyiivu mutuufu sigere nakuwuliriza mu kaseera kano Nothing's going on up there. Kiba kigenda mu maaso wakati wange naako kakazi sisobola kugenda mu maaso nakuwuliza mu kaseera kano. Hey, I'm not with her. Siri naye oyo omukazi. I've heard it all before, Luke. Mutuufu gwe mpulidde obulimba bwo ebbanga lyonna osegera marriage era obufumba buno buweddewo osegera. No, stop. Leka naawe munnange Maria tonkyawa munnange ekintu tekiringa bw'okiraba tekiri kino nga bw'okiraba kati nno mukazi oti yagenda munyiivu naye nga tategedde kituufu kibaddewo kati nno kano kali wano gwe fuluma bannange kino nga ngugambe fuluma leka naawe fuluma musajja wattu ng'okambu wadde jjukire kava kumukyankalanyiza mukyala mu kaseera kano omukazi agenza anyigize naye nga tategedde kituufu kibaddewo bambi naye nga kabadde kazze bambi kamusonyiwe nga taata yamugambye nti munnange genda oyogeremuko n'omusajja abeerenga ate muddingana kubanga taata ndowooza ayagala nnyo omukoddomi we kati bagenda mu maaso n'okutambula kubanga jjukira kannakyala kaagala nnyo bambi okubanga katambuza taata wako kati Luuku yakubanga amasimu kumpe buli lunaku ne nakyala amasimu takyagaddamu. Taata yamugamba ndaba ensonga lwaki bambi wasalawo okujja waneeno. Ono kati yagenda ku Facebook nalaba omuhazibandi Dr. Lee byapostinga sabo kati ennaku zina commentinga no commentinga agenda maso no commentinga kati kagamba taata ndi kangene dinoonye engeri yaka kofi taata namugamba kali tekina buzibu gero noonye ka kofi kati kanakyala bwe kavaawo kawalake katata kiyakola yakwata engeri y'essimu kubanga obwedda alaba nga bbaawa wa nakyala obwedda akuba essimu naye nga nakyala nga tamuddamu katata kiyakola y'essimu n'agikuba taata yakuba essimu kati Luuka ali wano mutuufu buli kimu kyonna bambi kimususseeko abaali wano n'awulira akonkona kyava ajja aggulewo okuggulawo nga muzeeyi. You must be Luke. Otekedde okuba nga gwe Luuku si bwe kiri anti yenze Luuku munnange anti munnange nkwaniriza ewaka. Muzeeyi kyava ayingira mu maka ga mukoddomi we kati ndowooza wali we yakwatidde essimu gwe yabadde akubira yabadde ndowooza ayagala oba kuwugiramu naye. Thank you. Ati apartment kalungi ati munnange. No, I'm good. Thank you. Funa ekyokulya nti anedda ndi kiriya. Help yourself. Anti taata ndowooza tuwulira kaawo soke tubyogeremu. Taata kyava ajja n'atuula. I didn't come here to grill you. Taata yamugamba sizze wano kukuba bibuuzo. Anti taata mutuufu okuwulira amazima nze saayenda omukazi nali simwagala. Ebyo. And I didn't commit fraud. Ati kati n'ebyobufere sinze saabikola. I want to hear about what you did do. Saagala kumanya kiki ky'otaakola njagala kumanya kiki wakola ekyaddala gwe kiki wakola. Oyagala kumanya kiki nakola. When I took the job. Nze bwe natwala omulimu okuva mu kampuni effe ogenda mu Mikov Brothers. Nze saamanya nti kampuni yalimu abafere. After I started working there for a while. Nijasi
bonagenda maaso n'okukola nakizuula luvannyuma nti mutuufu mwalimu abafere bangi ninga nze kunze kampuni kunze sinze nabikola musajja wattu bambi ye kugamba si yabikola neja si ebizibu byali mu kampuni mwe yali kati ne babimusaako but you knew ni ati wamanya ekyali kigenda mu maaso mu kampuni si bwe kiri ye kituufu nakimanya wadde sinze nabikola naye ati namanya nabalabanga nga sente bazikumpanya. Well, why don't you take a plea deal and test kati lwaki tosayininga plea deal nokkiriza emisango gyo nokkiriza nti kugamba kubanga ono bwakkiriza ono yagamba nti siyinza kusayininga plea deal eyo kuba bwe ngisayininga nja kuba kugamba family yaffe nyisudde matigga erinnya ligenda kufa erinnya lya kampuni yaffe. So you're willing to abandon my daughter to... Ekitegeeza kati ogenda kusula omuwala wange olw'okuba nti otaasa linnya lya kampuni. Ati nkola ekintu ekituufu wano bannange ekintu ekituufu kyafuuka ekintu ekituufu. Abantu bonna abakoze ebikyamu mu nsi bafundikira bagamba nti badde bakola bintu bituufu bannange kiki ekigenda mu maaso nenga ye Lodi agamba bambi bintu si yabikola jesi nti yamanya bumanya ekyali kigenda mu maaso kwandika kale yasirika busirisi. You're a religious man, Luke. Yamubuuza okkiriza mu ddiini ali ze sigikkirizamu naye ate nzikiriza mu Katonda. God can redeem a man. Okkiriza nti Katonda asobola okulokola omuntu singa oyo omuntu aba akkiriza bamulokole. Kituufu. Good. Ekyo kale kirungi. Because I need it. Kubanga mu kaseera kano nze njagala okulokolebwa. Okitegeera? Osekere kintu ekyo nze njagala okulokolebwa mu kaseera kubanga kati ngenda kufa. Anedda taata bagenda kujjanjaba. Size wano kunzijanjaba goge mazima saagala kunzijanjaba ngenda kukulekera ekyama kuva n'olunaku olwaleero. I didn't come up here to get any treatment. Nkugambe size wano kunzijanjaba kufuna bujjanjabi bwonna siyinza kukkiriza abasawo nze mbubanzi banteke chemical mu mutwe mbu basimanyi bansalaasala asimanyi bakola batya musobola okuwangala omwezi gumu oba ebiri. Because my husband. Yamugamba nti nkimanyi bwe naaba nfudde nze sikwetaaga mu kaseera kano ne muwala wange ajja kuba akwetaaga. You and Faith both. Yakwente obuzibu bw'endaba gwe ne Faith mwenna muli ba mitwe bwa minene mwenna kugamba mwenna muli kyekimu runners. Mwenna muli ba runners kugamba mwenna mulingo babateeguya. And you're never going to be able to make a family of your own if you keep running. Kyokka ate temusobola kukola family ennungi singa mugenda maaso n'okwejjako abantu ate be muba mwakafuna mu kaseera. I'm not your family, you don't owe me anything, but Faith is. Yamugamba mu kaseera kano njagala nkugambe nti Faith akwetaaga kubanga jjuka amugambe wali emabega nti bwe naaba nfudde nje sikwetaaga mu kaseera kano ne bwe naaba maze okuvaawo Faith ajja kwetaaga. You need to figure out for yourself. Yamugamba naye kyekitiro nga tekinnaba kutuukawo olina okusooka weegatte. Okitegeera? Why the music stopped. Njagala onoonyereze lwaki omuziki gutuuka ne guyimirira bwe guba gukuba. Taata ekyo sikitegedde. I know you're not. Anti nkakasa tokitegedde era. When you are, you get back. Ne bw'onooba okitegedde ojja kujja ombuulire. Omukazi bw'onooba okitegedde ojja kujja ombuulire. Muzejje n'atambula n'agenda. Kati ono yesigala tabitegedde. Noonye lwaki omuziki guyimirira. You understand this is immunity, but it's also... Kati mu kaseera kano ono yayita looya namugamba njagala okusayininga plea deal nzikirize ekimu kyonna kyonna. Ono yamugamba okakasa okukkiriza kubanga Are you absolutely sure this is what you want? Yamugamba ogenda kudisidinga naye kijja kutwaliramu ne family ekiyinza ogitwaliramu okakasa kino kye weetaaga. Yabuuza taata ate ggwe anze muneenyimirira ne mutabani wange kale sayininga wano. Kati musajja wattu kyava ajja n'asayininga. Now that that's done, kati ekyo ndowooza kiwedde. Kati looya bwatyo ye n'avaawo n'agenda naye kajjuka eyo taata ye kati taata ayimirira na mutabani we oba erinnya lya family lifa life. Kasita omwana abeerawo nga musanyufu. Yamugamba mune taata neyanzizza. Did you get Faith's dad that appointment? No. Taata kyogamba appointment ya Faith guwa gikoze.
nti anti muganda we yagikoze. Ekitegeeza nti muganda we bambi yakubye ne banoonya Dr. Gordon ne basobola okubanga bambi bamuwa appointment okusobola okujjanjaba taata. Lwakuba nti ate taata ye mu kaseera yagambye nti takyagala kumujjanjaba. Taata yagambye nti agenda kufa. Tasobola kukkiriza kumuteekamu bikemiko mu mutwe bw'asobola okuwangaala osimanyi omwezi gumu oba emyezi 2. N'agamba nti kaafe asobola okubanga nataavaawo. Good day. Good day. Twaddako wano. Taata yagamba nti olunaku lusufu olunaku olwaleero tali kituufu. Olunaku lusufu. Jjukira nti muzeeyi ye yasazeewo bambi afe. Tagenda kukkiriza bambi kumujjanjaba. Kati jjukira ekyekyama yakisigadde kugamba ye yakitegedde ye ugasseeko ne mukoddomi we. Bawa Faith kati muzeeyi yakola bambi kwe kutegekawo engeri ya kapate. Ne kapate kano yakategeka nga kalinga ke kamusiibula naye ate abasinga bonna tebakimanyi. Okuggyako mukoddomi we yekka gwe yakigambye. Kubanga yagambye tayinza kukkiriza bambi kumujjanjaba. Kumuteekamu kemiko mu mubiri. Kuba ne baba mujjanjabye takyasobola kuwangaala nate ebbanga ddene. Kati bwatu n'asalawo bambi abeere ng'alugulamu obulamu. Nijesi yagenzeeyo ng'ayagala kakasa nti bw'anaaba amaze okufa muwala we ajja kusigala mu mikono mirungi. Kati jjukira bbawa Olivia yali already yali ayimbira mu kabbandi. Kati muzeeyi yapangisa kabbandi k'oku kyalo. Kati omuhazibandi ali wano. Jjukira naye aswamye kannakyala akimanyi kazze tekalina musajja. Kati akaswamye ayagala kubako n'obugambo bw'akasonseka. Kati bandi egenda mu maaso. Jjukira ekulemberwa bbawa Olivia. Kati omuhazibandi alina akantu ke yasikayo nga kaliko to Faith. Ayagala kukawa Faith. Ayagala kumusonseka bugambo. Ali eri mu nsika aswamye. Ali nga bw'omanyi abavuka mu mimwanyi. Kati kabandi katuuka ne kayimirira mu kaseera. Taata ali wano atunula. Taata yamanye ekigenda mu maaso. Kati yatemyako ku mukoddomi we. Kati mukoddomi natandika okubala. 3, 4. Kati bwe batyo baateekako akayimba bambi nga kakimpowooze. Kati akayimba okubeera ak'ekimpowooze muzeeyi yasembera eri kawalake ka Faith. Yamugamba olunaku luno olujjukira. Ati mutuufu biseera bya dda nti ati wano wennyini era bwe kyabeererawo. Kati ono asembera ayagala kujja kulumba kannakyala abeeko ne kyakawa. Agenda okulaba ng'ate kannakyala kali ne kitayi waako. Taata yakagamba nti munnange jangu tuzinemu kino gwa kipulanize si bwe kiri. I think maybe what I missed most about not going. Nze ngamba ze bane kyenda misinga bane kwe butajja ku mukolo gwo nga bakuwasa. Mutuufu na misinga ka dance bwe kati. Wakimanya ekyo? I hear the music, Daddy. Yamubuuza music omuwulira. Tanti music muwulira. Taata gwe omuwulira. Never stopped. Yamugamba music nze ku side yange tayimirirangako. Music anvugira mu matu buli lunaku. Kati muzeeyi kyava ajja n'addira emikono n'agiteeka ku kawalake. Jjukira nti alinga akasiibula mu kaseera kano ye kimanya agenda kufa. Abasinga tebakimanyi. Yamugamba munnange weebale kujja kundabako. Amazima gennyini mbadde nga nkusubwa emyaka gyonna gy'omaze nga tojja kundabako mwana wange. But I think maybe I better quit hogging the dance floor. Ndowooza ebyokuwa akafumito mbiveeko. Taata okwoye nedda. Anti olaba baawo agenda kukwatibwa obujja singa nsigala nga nkutte bwe nti. Kati kumbe baawo ono yabadde yamuyise dda. Kannakyala kagenda okuzza amaaso nga bba waako bambi yazze. Kati ono yatuuka ne yeebaza taata. N'amugamba omwana ono njagala omulabirire. Anti kale taata omwana nja kumulabirira bulungi. Taata aba agenda n'akomawo emabega. Jjukira wano yaasiibula. Akimanya agenda kufa teyakkiriza kumulongoosa. N'akomawo n'akanywegera. Abasinga bambi tebamanyi. Yakwata omukono n'amunywegera mu kibatu n'agukwata bw'atyo n'agukwasa omutabani. Mutuufu yamumukwasa mu butongole. Jjukira ku mbaga teyaliiyo. Kati omuhazibandi ali mu mimwanyi abadde alinayo essuubi okujja okukwasawo n'akantu agenda okulanga bbaawaze. Bali ndobadde ndowooza nti toyagala kuzina mu bantu.
Because you're my wife. Yamubuuza okimye eki wano ati oli mukazi wange ate njagala odde ewaka. Siyinza kuva nonzire mu New York. Sigambye nti jangu mu New York. I said come home. Ngambye jangu ewaka. Wherever you are, Faith. Wonna w'onoobeeranga. It's my home. Mu butuufu nange ge maka gange. I want to come home. Kati njagala nange nzije ewaka. Go ge mazima. Nange wano wendi ndi waka. Okitegeera? Kati Kanakyala kaasirika. Wanga amugambye nti wonna w'onoobeeranga nange gange gajja kubeeranga maka gange. Kati nange wano wendi kitwale nti nange ndi waka. Kati bwe kati kaamukwatako bagende mu maaso n'okubanga banyenyaamu kadansi akekimpowooze naye nga ye muzeeyi amaze okubanga kumpi nga abasiibula. Yamubuuza olina ky'owulira eki anti music. What about it? Ate music abadde ki? Kaasirika Kanakyala. Jukira no family yegobera nnyo bintu bya buli kaseera music. Kati bagenda maaso. Kati omuhazi baada agenda okulaba bimusaze akantu yakakuba bukubi nsawo. Bimusaze abadde asuubira nti oba agenda kujja. Kanakyala abeeko bamine kyakagamba. Kati kumbe Kanakyala kukali kayina omusajja bambi. Kati n'omusajja ati bimusaze bamukubye omwenda. Kati muzeeyi yagenda maaso n'okunywegera akazzukulu akato. Kati bw'atyo n'atambula mpola n'avaawo mu kimpowooze. Ono akyali ne bbaawe akyamukutte. Muzeeyi akyatunudde yatunula. Bambi yatunula. Ni muzeeyi akimanyi bambi obulamu bugenda. Kati ziba teziri busa. Wayitawo akabanga katono. Bambi muzeeyi bw'atyo n'asiibula ensi. Nakkirira emigongo gye gitambuza ng'obwato. Nakkirira ennyindo gye zirembekera mukokwa. Nakkirira ewa Ssenkaaba. Walumbe naba nga amukubye bambi olukumu mutwe musajja wattu. Bw'atyo bwe yagenda kubanga yagaana okumujjanjaba. Yagamba nti bwe baba nzijanjabi sisobola era kulama. Kati omubuulizi yajja. Calvin was a man of few words. Omusajja Calvin abadde musajja nga wa bigambo bitono. He's just one of those guys that got it right, wasn't he? And whenever you're with him, you knew exactly where you stood. Nga bobanga oli naye mutufu oba omanyiwa watufu oba oyimiridde kubanga abadde musajja mulungi. Abadde musajja nga ayagala nnyo abantu. Calvin loved. Nkugambye abadde ayagala nnyo abantu. Especially his girl. Okusingira ddala abadde ayagala nnyo bawalabe. Kano kuka Faith kaagakabyedde bambi nigakaggwa nate mu kiwanga. Kati bw'atyo muzeeyi bambi bwe yakkirira bo batyo bamutwala. Kati wayitewo ebbanga nkugamba nga liyitiddewo nno ddala. Kati bajja bombi eno nate getwandiise amalaalo oba kuki effe tukiyita kijja naddala mu lulimi olwaffe Oluganda kwanti bana bazungu bo tebalina kijja bo baziika wamu naye ng'ekijja kiba kya famire. Kati yafukamira wano ku malaalo ga taata. Yamukamba taata. Silver's here. Yamukamba Silver ali wano. He wanted to see you. Abadde ayagala kukulaba munnange ye mbalaasi. He hasn't really quite been the same since he left. Yamugamba munnange Silver tabadde bulungi bambi okuva lwe wagenda. Kugamba yeetaaga omuntu oba okuzannya naye. Yeetaaga omuntu bambi okumubeererawo. Bambi Kanakyala. I'm really glad you two are together again. Yamugamba ndi musanyufu kubanga watugattaganya nze ne bba wange. I wish that you could meet him. Kale singa obadde wano n'olaba omwana. Nagamba ndina lubuto omwana wuno tugenda kumuzaala. Singa obaddewo mazima n'omulaba n'omwekkanya kubanga mulenzi. I'm excited. Bambi Kanakyala kati no bbaawe yajja aberenga nate amukwatako. Kati no bambi kali kamaze okubanga kafuna olubuto Kanakyala ate nga olubuto lwali lwa mulenzi era kagambye ndi kale singa mbadde wano naye ewaffe mu Buganda munono amazima ge nyino omukazi ow'olubuto tasala mu malaalo era tasala mu bijja kubanga jjukira mpozi ate kati awataawo mba ngenze wala naye nga omukazi ow'olubuto tasobola kuyita mu malaalo. Kati nno bambi bo bano baasigalayo mu kyalo. Luuku yasalawo bambi ebintu bya kampuni oba abyesonyiwe abeere ne mukyala we nate mu kyalo. Kati ne Silver bambi baamusigaza
era bwe batyo bo ne bagenda mu maaso n'okuba nga batambuza obulamu kubanga bali bamaze n'okufuna akaana bambika bebi akalenzi. Kati nno yakuteerako engeri y'akayimba akayitibwa Weeds and Wildflower era nga kannakyala y'omu ayitibwa Jana Kramer nabagambye muzanyi wa firimu kyokka ate nga muyimbi munnakinku akayimba kabanyumire kayitibwa Weeds and Wildflower. Omukama Katonda abiri nga abankuumira ku +974 70 52 63 68 tuba tukwatagana butereevu ku WhatsApp abadde Jana Kramer abadde akuweereza